Studios twegatiddwako omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'e Kampala n'emiriraano Afande Luke Oweyesigire ate nga tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naye ekikulu kya obumenyi bw'amateeka nabadde tulina lipooti ya poliisi nga balaze nabo okutya nti waliwo weevu empya oba waliwo ejjenga eppya ery'obumenyi bw'amateeka omuli abantu ababba abatta n'okubeera nga ate benyigira mu bikolwa ebireka okubanga mu mateeka ga Uganda bitwalibwa nga crime. So tutunuulira nalabye n'olupapula lwaffe olwa Daily Monitor olunaku olwajjo omutwe nga gugamba wave of crime hits Kampala suburbs nabo nga batutegeeza tukusinziza ku balaba wandibanga waliwo ejjenga eppya eritandisa okubeera nga lyeyoleka naddala ntujjukira mu mwaka g'2016 awo twabeera n'ejjengo ly'ekitta baana bawala nga babatta waliwo batta ne bamusala waliwo basooka ne basalako engalo ne baziteeka mu kapera ne baziweereza abeewaabwe nga basaba ransom. So n'ebiringa ebyo tulaba ettemu eryali mu bitundu eby'Ewakiso n'Entebbe kakati waliwo ejjengo era eryefaananizaako n'eryo kuba ne mpapula z'amawulire olunaku olwali mubaddemu emboozi ekwata ku muwala gwe basse ng'ayigire mu kiseera nga waliwo n'omulala gwe batta TikTok amu mujjukira gwe batta nga bamusanga ku nnyumba zino ez'ebbeeyi ezisulwamu zimanyiddwa nga apartments. Kakati ono yabadde nkuba kyo yakomawo kakananga sente zabadde aweereza muganzi weeno bizinesi gye yakola tebakanyiza yagenze okukakananga naye afudde mu ngeri tanaba kutegeeka. Of course poliisi tugyebaza nti bulijjo ebeera n'obuvunaanyizibwa okutaleka okunoonyereza beevuddeko embete zizino. Olunaku olwaleera mu Daily Monitor mulimu amawulire gakwata ku nannyini wooteeri oli omulala gwe basse mu bitundu ebyerungujja Parish mu Lubaga Division mu Kampala District era nga kyategeerekese nti yabadde mukyala w'omu ku baduumizi ba poliisi mu bitundu by'eggwanga bino. Mu studios tuline Afande Luke Oweyesigire tusanze okukola ku Spark TV nate namusiza ku balabi baffe. Abalabi ba Spark TV mbalamusiza ndi musanyufu nate okuba nti nombegasseeko olunaku olwaleero. Weewaawo Afande ojjidde mu studios tusuubira nti wabeerawo release of reports ekwata ku bumenyi bw'amateeka ezibaawo naye nga emyaka egy'omujjananyizi egijja egibaawo bubadde bwongera okulinnya wawo mulimu ate mu sekita erimu we mulwanya okulaba nga bukendeera. Tulaba ejjengo lino eppya 1 ery'obutemu waliwo ejjengo eddala ery'obufere reka tusooke ku ly'obutemu. Mu kunoonyereza kwammwe bw'ogeragana ne lipooti ze muzze mufulumya emabega n'ekiriwo kati simanyi oba okkirizibwa okutuuka ku some preliminary findings ku bye muyinza okuba nga mutuuseeko. Ku incidents ebbiri zenyinza okwogerako ennyo endala y'omuwala Diana Namulinde nga kwotadde n'eno eyabadde erungujja abantu babiri gye baabatidde tukyagenda mu maaso n'okuba nti no tuzinoonyerezaako naye ebyo twakafunako biraga nti ng'oggyeko okuba mulimu idea ey'obubbi kisingira ddala kye twakalabamu kyekyokuba nti no incident zino ziri targeted zingenderere eri abantu abo ababa battiddwa. Oyinza okugamba nti ekigendererwa kiba kyakubanga kyakutuusa abantu obulabe naddala abo abantu ababiri ebirala ebyobubbi bijja nga secondary naye nga primary reason ku bye twakanoonyerezako biraga nti abantu bano babadde targeted era ne batuusaako obulabe. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso mu misango gyombi tulina abantu be twakutte tujja bba tubategeeza oba obujulizi bumalira ddala omuwaabi wa gavumenti okuba nti nasindika abantu bano mu mbuga z'amateeka. Twenyumiriza mu installment ya installing cameras mu urban areas zirina we zituyambye ekyenkanidde okulanga twongera okuzuula abantu abalinga bano kubanga kati waliwo weevu ey'ebijambiya waliwo battira bali ab'e Masaka bwe bakwatira bali ab'e Masaka oli yali agezaako okutoloka terinya linziruseeko kamera zizo okuba tezaaliyo naye kati tuzirina naye ate ebijambiya wetunulira ku byadala omwaka oguwedde enansa neeyo mu kyengero omwo ebijambiya nga byeyongedde bakyusiza mu nkola tebakyakozesa mundu kati bakozesa bijambiya wa wayinza okuba nga wali loopholes eriffe abatuuze n'oba oli awo n'abakwatibwa kootero b'ensonga zino. Wele mundu abaziina era bali mu zikozesa twava era ne tubategeeza nti omwaka guno bwe gwabadde gutandika abantu abadde benyigira mu bikolwa eby'okubbisa emmundu naddala era abaavaako osi waffe ow'emukono okuba nti nattibwa nga badde benyigidde mu bubbi bungi wano mu Kampala n'emiriraano babba
era ne balekanga n'abantu ebiseera ebisinga babasse basikaali bwe batera otandikirako obaoliawo ne nannyini bizinesi wasanga akaseera akazibu naye ne bamutuusako obulabe awo bonna twavayo ne tubakwata ne tuzuula n'emmundu 3 so ekikulaga nti omumenyi w'amateeka kyaba ayinawo essaawa ezo asobola okukikozesa so niwabeerayo ne bana abali mu kukozesa ebiso obaoliawo bye balina essaawa ezo waliwo obulumbaganyo obwatuuse ku mukyala eyabadde avuga okuva ku banka ng'atuuka wakolera ne bamuluma ne bakoonakona emmotoka n'ebiso ne bamubbako $2.5 abo nabo gye bali naye tukolera ddala butaweera kulaba nti nno abantu bano bakola ki bakwatibwa tetwagala beera nnyo specific nti oba babijambi oba baki oli omumenyi w'amateeka ekyokulwanyisa kyabalina essaawa ezo asobola okukikozesa essaawa yonna emukono baalumba ne bakubba emmundu ya sikaali era juzi wano mukono yakoze ekikwekweto yazuulidde emmundu eyo nekwata n'abagwira 3 abaali bagibba era nabo tubalina mu buduukulu bwaffe so basically kyetugamba nti essaawa ezo ekimuntu kyaba asobola okukozesa kuba n'abapeva twabalaba abaki aba asobola okukikozesa naye tugezaako okulaba nti obumenyi bw'amateeka bwonna engeri gye bwabuzzeemu at least tubunoonyerezaako kamera zirina we ziyambye era ne ziyambira ddala then waliwo we ziba zitali ne zitayamba then waliwo we zituyambye okufuna obujulizi nga tetunafuna breakthrough yokuba nti twa-identifying abo abantu kati nga incident eno ey'omukyala eyabbiddwako ssente wabaddewo we yabadde akolera wabaddewo kamera bulungi nga zikwata buli kimu era tuli mu kweyambisa kamera ezo kamera n'eza banka okulaba nti twa-identifying abantu so awo tetunabafuna breakthrough naye ekulaga nti at least tulina idea ku baani abayinza okuba nga bali emabega bw'ekikolwa kino ku sayidi ey'obulumbaganyo obulala obubadde bujja bw'olaba nti Namulinde Diana wabadde abeera tewabaddewo kamera n'emu twabaddewo kamera n'emu ne ku bizimbe nezitali za poliisi naye ne ku bizimbe tekwabadde ku bizimbe tekwabadde so waliwo kamera zaffe we zikoma naye waliwo we zisobola otuuka ne zituyamba okwa-identifyinga omuntu naddala mu makubo omuntu ayingire ekkubo kiyinza otwanguya okumanya nti omuntu ono yayingidde wano naye okakasiza ddala nti ate yayingidde mu kikomera kino okuba nti no yasse omuntu ekyo kikubeerera ddala ekizibu naye katunoonyereze oba oli awo edda era twanoonyerezanga ku misango ne tufuna breakthrough ez'enjawulo nga tetulina kamera so tulina essuubi nti era tujja kufuna breakthrough wadde tewaliwo obutambi bwakwata byabulio abawo obuyinza mu byokwerinda omwezi oguwedde ndoza balina abantu be bagombamu obwala nga balina akakwate ku bunyazi bw'emmundu obuze bwaba mu bitundu by'e Kampala n'emiriraano nekizuulibwa nti emmundu ezo ezimu z'abapoliisi ezimu z'abamagye ezimu z'abalabana abakuumi aba private security companies kijja kitya okubanga ekyo nakyo kitwala obudde okuzuula omumenyi w'amateeka nga n'emmundu emu ku zo eba ya poliisi kitusuubira nti buli muntu alina emmundu records muzirina mumumanyi n'egyakolera wa wabeera okuzibuwalirwa mu kunoonyereza n'okutuuka ku kinyusi ky'emisango egiringa egyo ekyamazima emmundu eyinza okukozesebwa obubi katugeze wabaddewo omuntu yenna akubye omuntu wano essasi n'agenda n'emmundu tusobola okumanya nti emmundu eno yekoze ekikolwa kino naye bwe tudda mu records zaffe ne twetegereza ne tulaba nti emmundu eno yakola ki yalopebwa nti no yabbibwa kati emmundu ekuzimu ze twazuula kwe kwali emmundu ezimu ezabbibwa ku OC eyabbibwa ku OC era nga tebannamuta basooka mubbako mmundu oli ow'emukono ne tuzuula ezimu ku zino ze baazudde essatu waddeko ey'owamagye ey'owa poliisi n'endala nga ya private security company ne tuzuula omu ku suspect abadde wa private security company era abamu baba badduka mu byokwerinda kati bw'olaba ow'amagye bamudisimisinga oba disaata so ebintu ng'ebyo so kikulaga nti abamenyi b'amateeka weewaawo tuyinza obba nga tulina force nga y'abantu 400 naye empulunguse nazo ziyinza obutakola ki obutabulamu nti omuntu ng'oyo ayinza okukozesa amaanyi gavumenti gemuwadde okukozesa obubi ekyokulwanyisa kye naye era bw'aba akikozesezza obubi tumanya essaawa ezo bw'aba ategedde nti tutegedde adduka buddusi oba oli awo n'adduka n'ekyokulwanyisa kino so
kutusinziira okubategeeza nti tetutudde. Yes. Ebintu ebimu ebyaffe bibbibwa, abasikaali bangi battibwa ne babbibwako emmundu, era ezo z'emmundu ezisanga nga zirimba ki mu bamenyi b'amateeka. Kati emmundu zino bannannyinizo bateekako okukola tondeka nnyuma nga tolina nabo osobola batwesinga mu ggwanga kuba buli kye beebuuzaawo n'omusajja waayo emmundu eno gye baazudde ya musajja waabwe. Kijja kito okubanga tuyinza n'okumala omwaka abalinga abo nga tebakwatiddwa. Era nga bagamba ennaku z'omubbi zibaana era twamala ne tukola ki ne tubakwata. Kiyinza okutwala obudde naye the end justifies the mean, era abantu abo tumala ne tubakwata. Bangi abakwatiddwa. Yes. Ku nsonga y'ab'ebijambiya okuva ku bali be baakwata ab'e Masaka n'okutuuka kati ate abazzeemu okuva mwaka oguwedde wa abasinga okubanga wayinza okuba obuzibu kubanga abantu bano ab'ebijambiya bamu n'obutambi mubadde bulagibwa nga bayingira ebikomera ebiblessed nti birina cameras ezo ne bikwatibwa. Lwaki mukaluubirirwa okubanga paka kati abalinga abo ab'ebijambiya temunaba bafuna bulungi nga omuze gukyagenda mu maaso by the way? Ensangi twakafuna ab'ebijambiya lately naddala omwaka oguwedde nga guli naatera okuggwako twafuna incidents ez'abantu abalumbibwa ne babbibwa ne batemebwa. Twavayo ne tubategeeza ne tubalaga nga bwe twakola ekikwekweto nga tusinziira ku information ne intelligence enneekusifu ne tufuna obujulizi nga tebulina kubuusabuusa kwonna ne tukwata abantu bennyini abaali bapromoting ekikolwa ekyo. Era twavaayo ne mawulire bw'ogenda ku Google ne tubategeeza nti abantu bano baakwatiddwa ne batutwala baani abadde bapromoting embeera eno nabo ne tubakwata era ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Essaawa zino bali mabega wa mitayimbwa. So kyenkutegeeza nti wali bumenyi bw'amateeka weebuli. Kiki otegeeza nti waliwo abadde bali mabega wa bino nga babapromotinga be bamu ku abo Honorable Mwanga Kivumbi agwa mu kkowa eryo be bamu ku abo bootegeeza kubanga babona ate ebyaki Mwanga Kivumbi bivuddewa. Kyo ngamba bw'ogamba nti waliwo abadde babipromotinga mwakwata abadde mabega waabyo. Kiba kyawukana ku bano abazze ne bakola ekikolwa wabeera babeere mabega era baba bangeri kyabo. Incident eyo nga bwe twagibannyonnyola omwaka oguwedde twakwata abantu babiri ne batutegeeza nti waliwo munnabizinensi omu Embarara ne wano mu Kampala waliwo munnabizinensi omu abaali bali emabega mu Kampala ne Embarara. Sijja kwogera nti oba basuubuzi nekyemmanyi baali ba businessmen oba batutuufu simanyi ne babasanguza era twavayo ne tukola ki ne tubakwata nga babadde emabega w'obubbi mu bitundu eby'Embarara Masaka ne wano mu Kampala emiriraano naddala Nsangi. Era ng'obumenyi bw'amateeka obwo ekiruubirirwa weba oli awo tukyagenda mu maaso n'okukimanya naye ng'abantu abasinga babbibwanga ne batemebwa naye nga bakuleka okyali mulamu n'obbibwa ne bw'oba olina ky'omuwadde nga tolina ky'okoze asooka kutema n'abaako kyakuggyako. So twavaayo abantu abo ne tubakwata. Okyali ne Fande Luke Owesigire omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu bitundu eby'e Kampala n'emiriraano nange Kefas Member Programs Park Macha twogera ku nsonga z'obumenyi bw'amateeka olabika nga ate bwongedde kukuula jjembe. Bwetunuulira crime report eya poliisi omwaka oguwedde yalaga cases ezikwata ku bubbi obw'engeri ng'eyo obw'emmundu nga buli bitaano bulina cases zemwali registeringa ziri 573 nga waliwo increase eraga nti waliwo okweyongera kw'emisango egyo. Tekiportrayinga ekitongole kya poliisi mu bad light nti waleka balina bwe baalagayamu nga mulina kamera nekiba ate ng'emisango gyeyongera bweyongezi wano mu Kampala omuli kamera and some areas suburbs of Kampala lwera nga waliyo nayo kamera. Well, kituufu eyo of course kidde erife era tuba tulina okukkiriza nti waliwo ebisoomozeza security. Omuntu yenna bw'aba alina waali n'alumbibwa ku dduuka n'akubibwa amasasi n'abbibwa oba ofunye obutakkaanya bwonna n'omuntu najja nga bwe twalaba ku bbaala erimu wano mu Kampala oli najja n'akuba munne essasi olw'okuba bafunye obutakkaanya. Embeera yonna evaamu omuntu okukozesa obubi emmundu kidde eriffe ab'ebyokwerinda oba fe abalina obuvunaanyizibwa oburegulatinga ebintu bino obunoonyereza ku mmundu zonna we ziri baani abazikozesa obubi era n'obbakwata nga tebannabakola ki
okubaako bikolwa bye bakola ebyo ebiyinza okuviirako munnansi okufiirwa obulamu. So kidde eriffe naye ekyo tetuyinza vaayo kugamba tukoze ekimala naye kino nakiri wabeerawo shortcomings mirimu gyonna era buli we zibeerawo tubaako n'ebyokuyiga nti intelligence services zirina okweyongera amaanyi nti omuntu yenna bw'aba akoze ekikolwa ekimenya amateeka asobola okusangibwa wonna waali n'akwatibwa era nga tulina sapooti y'abantu be tubeera nabo baba basobola okukwatibwa ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka. So kwe tusinziira obategeeza nti bino byonna wadde bibaawo n'abantu ba bulijjo balina obuvunaanyizibwa obw'okuzannya nga bakwatagana n'ab'ebyokwerinda ntusobola okulaba nti nno tulina crime free society. Biyinza obba nga bijambiya biyinza obba nga mundu kuba tukizudde bano ababbi ababbisa pikipiki bali muffe ababbisa ebijambiya bali muffe bali buli wamu naye tuzanye paati ki nga security nayo bwe yeetegeka okulondoola oba okunoonya abantu abo tuzanye paati ki okujanguyirizaako okuba nti no tubajja mu bantu aba bulijjo ng'abatuuze ne tubatwala mu mbuga z'amateeka. Yes, buvunaanyizibwa bwaffe ekyo siyinza kyewakana buli bulamu obufiirwa mu Uganda era bubavunaanyizibwa bwa poliisi okulaba nti ennyonnyola abantu ewa accountability ku ki kyekozeewo kutangira ebintu bino okubeerawo oba okulaba nti ewa accountability kwani eyakikoze okulaba nti nakwatiddwa. Waliwo ababeera ku bypass jaamu akwata nnyo bypass okuva bwayise okutuuka wali ebusega wabeera omugutteko ezidde eri naddala ng'emmotoka ezimu zipaakinze no paakinga olwa jaamu kubanga muzibu nnyo naye mu jaamu emubeeramu abavubuka abajja baggula emmotoka abamu basimashinga endabirwamu abalala endabirwamu eziba wansi ne babba obuntu obutonotono ku bypass ekimu ku bifo ebisinga okubaako kamera zetusuubira nti zikola. How often have you been parading these suspects bwe mukutte ensonga eyo kubanga mpaka kati kikyagenda maaso nkozesa nnyo oluguudo olwo naye mbala abavubuka nga bangi bali okwo nga batambula kyere era ajja n'asika ekintu mu mmotoka n'atambula bw'ati nadda wali okukala omwamanya ekintu ekyo tetulabangako jjaamu oyo ng'akutte nolaba oba patrol vehicle oba olaba abasirikale bano abatambula obutambuzi n'ebigere nga bagezaako okulawuna ekitundu ekyo. Amateeka gammwe galungamye gatya? Actually buli wabeerawo embeera eyo poliisi n'abantu abalawuna babeeramu mu jjaamu naye njagala okakasa nti ebyo ebintu bibeerawo kuba siyinza tuula wano n'ennimba nti ate bibeerawo kuba nange baali bangezezzaamuko mu jjaamu oyo so bibaawo si kyekintu kale kyenyinza okuvaayo neŋŋamba nti tekisobola kubeerawo naye njagala obategeeza weeva eno empya kuba mujjukira omwaka oguwedde nga gutandikira twalina weeva eyo eya jjaamu waliwo n'omuwala gwe baali bagezaako okusikako ensawo n'aginyweza ne bamusika ku piki nakuba wansi omutwe n'afa. Twakola ebikwekweto ku nguudo ezo era ne tukwata abantu betumanyi nti baali batuufu. Lwaki tugamba baali batuufu? Twabakwata n'ebiteebezo okuba ebibbe nti masimu era ebifo mwe baali babeera ng'olabira ddala omuntu tasobola kubeera mu kifo ekyo nga affording iPhone 16 Pro Max era n'olabira ddala nti be bantu abayinza okuba abamenyi b'amateeka n'obubbi nabo ne bukola ki ne buggwerawo ddala naye tulina kangeze wakyaliwo weakness ku saidi oba oliawo etali y'amaanyi nnyo naye ng'eri ku saidi yaffe ya prosecution nti bwe twazzeemu ate okukola ebikwekweto wano nga abantu batandise okuvaayo ku social media okulopa kwogera kino balumbiddwa twesanze nti abantu be twakwata lole ng'omwaka gutandika nga waliwo weevu be bantu be bamu be tutandise okuddamu okukola ki okukwata. Ekyo kiraga nti bwe bakwatibwa oba oliawo obujulizi bwali tebumala kooti kusigaza abantu bano mu nkomyo nga prosecution bw'enoonya engeri gy'eyinza obbasingisa emisango gino n'okukonvisinga kooti ng'etunuulira eddembe ly'obuntu oba oliawo ne aba prisons nga barecommendinze olw'omujjuzo abantu bano babeeyimirira ne bakomawo ne battukiza buto emize gyazzeemu buto. Ekyo kyo tukikkiriza kuba ku bantu 9 mu 5
betwakakwata mu sabbiiti nga 2 ogenda okusanga ng'abantu ng'ana bimwe mwayodde betwayola mu bikwekweto ebikadde ebyasooka. So awo kwe tusinzirawo okugamba nti oba oli awo kino nakyo kiyinza okujja ng'omukisa okutegeeza prosecution ne court nti abantu bano bali repetitive offenders, be bantu abakola emisango muddiringanwa. Ekyo nakyo kituyambeko okuba nti no tusecuringa prosecution, so rather conviction. So tusaba abantu n'ekirala kye tusinga osaba kuba emisango gino ebiseera ebisinga omanyi abantu essimu afuna ekikanga bwe essaawa ezo ng'amaze omubbako essimu n'ennaku nga 2 ezidda maaso ng'eza essimu eriko information ey'amaanyi. Olumu abantu abasinga essimu ziba just za bulijjo ku mpulizigana nga tukuli information y'amaanyi. So ne bye tuba tulikavarinze kwajjukira nkugambye tubasanga n'ebintu ebiteebeeza okuba ebibbi. Abantu bano baba baggulawo emisango tebajja ku identifying amasimu nti ebiseera ebisinga ne baba baga identifyinze ababa bakolebwako ebikolobero ate tebajja biseera bisinga kuwa bujulizi mu kooti. Oluza lwaki? Awo simanyi oba osanga oba alaba ekizibu ky'ekisaawa eyo kiba kyawedde, naye nga tusaba mukwasizeeko poliisi. Kooti buli awo obujulizi emulifandingayo ka transport okwonoonera obudde ebiseera mutwale obuvunaanyizibwa tulabe nti abantu bano kwatira wamu nti batusibibwa at least ekibonerezo ekisingayo oba mwaka oba myaka 2 kuba ebeera simple robbery nti oli aba yakunyakuddeko simu kujjako nga walumiziddwa ne gusooka gukyuka ne gufuuka nga aggravated robbery. Spark TV kochali program Spark machana Kefas Mayumbo Mwanjuzi atenga ne Faneluk Owesigiri. Simanyi batu nasofuna amasimu naye followers abali ku social platforms kubanga tutumenga like Facebook asomeko ku comments za mwezi mukwezi kuzamtaddemu onagambye kukeera Umaru bring back operation Wembley omubbi yenna kutta mutte bwetwakwase mundu okukuuma abantu ate kati bafuuka babbi. Onagambye kikwekolo kiri mwakolanga kya Wembley kizo okuba kijja kuyambako okufuuza omwafuuliza bakobula n'abalala abalinga. Ono Alex Musoke yagambye abantu bonga bo balina okwebereramu bino ebiseera bibi kale buli omu yebereremu. Nagambye yemoze kati sinawe kikwatira byagambye ebitongole by'okwerinda bina kukendeeza ku buli bwenguzi bwe bikola. Hassan Asono Nsenga. Charles Mutazindo agambye the government need to clear all street kids and create free homes plus jobs for the youths. Esonga ya muku comments jendoze ntino have become interested in it yokuba nti ebikwekweti byenjawulo bye mabranding nga amanya operation Wembley operation bikine ebirala. Kiche mwasikiza ebikwekweti byefaananyiriza ng'ekyo abantu babitegere kubanga they really appreciate nti kale bakwata abamu ku bantu baffe twate tumanyi nti benyigira mize gino neera kale kiine engeri kyasanyalazaamu obubbi n'obwakkondo obwali bukudde ejjembe mu kampala emiryango. Kikye mwasikiza ebikwekweto ng'ebyo era waliwo poliisi ya RRU ekyaliwo n'ebiro ebinga ebyo. RRU ndowooza ne flying squad then ennaku zino twaye empoweringa ne crime intelligence ne CID ne tujja empoweringa. Ebikwekweto ebyo bikyagendera ddala mu maaso oba oli awo tebikyatutumuka nnyo ng'edda nga weegyali nti ababbi baabattanga kuba nali siri mu poliisi then naye nawulira nti wabeerawo ekikwekweto Wembley nga ababbi babatta babakwata ne so twalabanga really oba okiraba nti ensi buli weeyongera okukula n'okugoberera ssemateeka ebiseera ebisinga ng'oyo omu agambye ababbi balina kuttibwa buttibwa n'okugoberera ssemateeka kuba tuli mu global village nti amateeka Abamerika ge batambulirako naffe ge tutambulirako mu Europe ge batambulirako. So simanyi
oba wali mpokozi ngozeeko ensi zino eza sharia oba waliwo ensi ekkiriza omuntu olwokuba omuteebereza okuba omubbi mutte ekyo mu mateeka kiba kikyamu n'ebikwekweto oba oli awo ebyokusuula enkessi n'okwatira ddala omuntu nga omanyi omuyinako obujulizi ne mukwatagana ne gye bayita justice jealous justice and law order system ne tusobola okuba nti no tusobola okukwata abantu abatuufu ne tubateeka mu mbuga z'amateeka ne tafuna kusomoozebwa kwonna ne batwalibwa ekyo kyo kikyagenda mu maaso era abantu bangi abakwatiddwa tulina operation ebadde eriwo gye bayita tokoora era ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka weewaawo teziri nnyo publicized nti operation tokoora tukola bwe tuti na bwe tuti naye nga zo weeziri zikyagenda mu maaso naddala abo abamenyi b'amateeka ab'amaanyi abaali beefungiza okuba abakyalina ebikonde ne bababbako ssente abo twabajjawo abaali bakuba emigere abantu ne bababbako ssente abo twabajjawo ebikonde nga bifuuse ebikonde ng'oli akuba ekikonde olw'okuba amanyi nti eyo ebeera classified as simple robbery nga bo tebakyabbisa kintu kyonna ng'amanyi at least bw'omutwala mu kooti akola ki avaayo akukaba kasango katono okubbisa emikono ajja vaayo abo bo nabo baggwawo weewaawo wakyaliwo weevuzi ojjawo ono ow'emmundu ono mulala n'avaayo n'atandika ekintu kyekimu naye tekitegeeza nti ne bano nabo tebajja kukola ki tebajja vaawo ffe ng'abantu naffe tulina okuba nga tuteekawo target hardening measures twewala batya obulumbaganyi buno nga ne poliisi bwekola ogwayo okulaba nti nefungiza bano abanyaguluzi awaka tuli mu mbeera ki mwine embwa oba nedda waliwo omuntu gwe nalabye n'embwa zino nazo bannaye ndowooza tweba twetaaga embwa entendeka ebiseera ebisinga yatadde akavidiyo ku social media n'agamba olunaku lwe twabbibwako hariya yaffe hariya ndowooza yali yakagigula naye nga kavidiyo akalaga mu compound eyaka bulungi mulimu embwa nga 2 naye ababbiri bajja ne babba hariya nga towulidde totegedde embwa ziri awo so weewaawo tulina ebintu bye tuyinza okuteeka mu nkola system za alamu ku mamotoka n'ebirala ebiyinza otuyambako okudduukirirwa amangu enamba zaba osi mu bitundu muziina oba nedda so tulina okuteekawo embeera eyinza otuyamba okutangira obumenyi bw'amateeka ne tubulwanyisa toggulirawo omuntu gw'otamanyi omuntu atakubidde nti ajja kukyalira lwaki omuggulira omuntu n'akonkona ku lugiro kokoko nti ani ono nsinze gundi lwaki ozze essaawa zino gwe n'omala gaggula ayinza obba nga sina yeye nga tokakasizza naye ng'akozesezza erinnya ly'omuntu gw'omanyi ebintu ng'ebyo tusobola okuba nti no tukola ki tubyewala we tuba tetusobodde byewala kyomunange ekyo kiba ekyomukisombi kiba kibaddewo naye nga ffe ab'ebyokwerinda tusuubiza nti at least tujja noonyereza ku baani abakoze ebikolwa bino bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka kuba kitukakatakanyiko nnyo okulaba nti no tuwa accountability eri omuwi w'omusolo ku ssente ezituteekebwamu nga poliisi. Tutugendere ddala ku bumenyi bw'amateeka kati obwa cyber n'obulala obulinga obwo obw'oku mitimbagano keesi eri olulala gyeragambako Jitu Joseph naye ebikwatagana n'obubbi oba n'obufere waliwo kati bayinza okunjulira abamu nange betukwana nabo ne bannamawulire waliwo ennamba kati yamu ku munnaffe mukwano gwaffe Charity ahimbisibwe yazze nga oli ekifaananyi kyeko ekiri ekya Charity n'erinnya nga liriraga wali ku ssimu n'atandika otubuuzako gye byagwedde ng'aleese bino bye bafereramu simanyi have you learnt about to give back simanya UN n'ebera ebiringa ebyo obwo poliisi bwagisukka ne mubaleka bakole bye baagala era tubenganga tutya kuba biri rampart si Charity yekka n'abalala ogera okulaba omuntu akuweereza message omumanyi n'ekifaananyi nga kwekiri natandika emboozi bwe gw'amakerenda atandika kugamba UN egaba ssente waliwo n'awaliga President Museveni State House egaba ssente bweziti abalinga abo babayitako oba mubalinnya kagere era mwakakwata bameka ne leero waliwo eyampeeza message nga ngamba ebintu byeyimu give back ate nadde manyi enamba gyenyogera nayo mumanyi ngenda okulaba kasatandisa ebyo nze nategeera oyo aba mufere n'ebyo nga byongera kati
tulina okubeera abeegendereza. Oba oli awo tujja kukwatagana n'abamu ku bakugu mu ICT bajje babannyonnyole, naye nga WhatsApp hacking kintu kyati bwemenyi bw'amateeka kati obuliwo ensangi zino nti WhatsApp yo bagihijackinga nga tokyasobola bbanga okola ki ng'ogikozesa. Bakusindikira bimesegi ne bakusindikira birinki bw'obikwatamu oba oluguddemu. So waliwo systems WhatsApp zeteeka mu nkola eza authentication nga weetaaga password okukola kino na kiri, muziteekemu mu masimu gammwe musobole okuba nti nomwewala ebintu ebyo. Naye nga kituufu WhatsApp hacking egendera ddala mu maaso, wabula tusina kunyiikiza kulabula abantu. Manya abantu e Uganda baagala nnyo ssente ez'obwereere, oba oli awo maybe baavu tebalina simanyi, naye buli woolaba omuntu ng'alina ofa gy'akuwa ey'obwereere nti eno birthday ya Sheero emaze emyaka 2 yayingiramu ogenda funa amafoto oba ssente, waliwo ebirabo, tomala gabibuukirabuukira bikiriikingamu, era omuntu abikusindikidde mu blockingirewo essaawa ezo mpaka omutuufu bw'ali kukubira n'agamba lwaki bwamblockinga nti essimu yo baali bagihakinze. Essimu eyo baba bagihakinze, era bwe mubeera mu gurupu omuntu n'atandika okupostinga ebyo ebintu mumugjeemu. Ekyomukisa omubi bantu batono abavaayo okuloopa ku WhatsApp zaabwe bazihakinge. Wajjukira eno apu era osobola okuba nti no bwe baba bagihakinze okugyeddiza apu eyo, naye we babeerawo embeera ey'okuba nti no bagihakinze ate ne bakozesa WhatsApp eyo okusaba abantu ssente, ne batandika okusindika ku ssente ku nnamba omwewo endala, muveeyo muloope. Bw'obanga ssente waziwadde omuntu omukyamu, tusobole okuba nti notunoonyereza ku misango egyo. Bantu batono abatera ovaayo okuloopa, actually batono ku 10 kuyinza obba nga kuliko omu. Ku 10 kuyinza okubaako omu. So tulina onnyiikiza ennyo essaawa zino okusomesa abantu nti bw'olaga message ezo ezijja ku ma WhatsApp nga zikusaba nti UN egaba emirimu biki, nti nakuterako ne message nga bwe yafunye ssente, ba blocking mubajje mu gurupu bagobebwe, muba avoiding basically. Kwa buli wogezaako okuinteractinga naye aba akuhakinga ate ababba information. Tulina ekitongole kye bayita PDPO kiri ndooza munita banoonyereza ku misango eyo, private data protection, banoonyereza ku misango egyo era balina capacities bapatana bamwe. You have to be partners. Yes, they are our partners kuba bali tunalaba be producing mutero kutuyita bannamawulire ne mubareyinga batutte abantu ddala abawererako mu kooti, naye ndowooza ekyo kiri ku bo nti oba tebakolera mu mawulire naye nga batutte abantu abawererako ddala. Oba okimanyi nti private information yo yahakingiddwa, yabbiddwa, osobola okugenda n'obaloopa. Bali mu NITA ekitongole ekyo era bakozesa abapoliisi okunoonyereza. Tutuukira mu NITA tusookera eno wammwe? Osobola okusookera n'ewaffe awantu wonna. Ku poliisi ku Jinja Road osobola okuggulawo omusango, wano ku CPS osobola okuggulako omusango, ku Forensic Headquarters tulina ne Cyber Crime Unit enoonyereza ku misango egyo, era ne bakakensa bwe tuba tubeetaaga tugende eyo mu NITA wa ne tukola ki, ne tukolagana nabo ne tusobola okuba nti tutwala abantu bano mu mbuga z'amateeka. Si gwe musango omunene kyobula tetuvaayo nnyo okugwogerako, naye nga misango gibeererawo ddala. Weewaawo afande nga tuwunzika emabegakaawo nayogerako naawe nga okwemulugunya nange kenyini nga kintuuseeko ng'ovuddeko ekyokuba nti kiri kyogera ekituufu olwo bannayuganda abaagala ebyamangu. Producer ajja tuwa ekifaananyi ekyo ekiraga emikutu ate gino ebigatta abantu gye social media. Tukirize tugaane ensi weegenda okutunda n'okutumbula ebyamaguzi ku internet kwe kuliko. Naawe afaana oyinza okuba okimanyi nti tekikwetaagisa kugenda downtown oba oyagala ekintu ekirungi eky'omuwendo olwa congestion n'obudde, basi okikuleetera at your doorstep. Naye waliwo emikutu egiriko egya social media nga Facebook, abantu nga batulirako ebyamaguzi. Olina ateekako ennamba n'agamba nti weereza kuno ssente n'abikuleetera. Naye recently waliwo omukutu guli ku Facebook ko baguyita Precious Shoots n'emirala mingi. Bagusengeka bulungi ne bataaginga n'okutaaginga ne batekako kati nga NTV, Spark TV
ne batekako ne batagika abantu abenjawulo bangi ne babba abantu ne basigala era nga bali ku mukutu ogwo abalinga abo nabo they are out of your reach oba mukyabatunuliza mukyabalinnya kagere munantu bakwata kubanga bagenda mu maaso bakyatunda bakyalanga. They are not out of our reach. Simanyi we kiba kyakutuukako walopa omusango kati wenyini kati omuntu bwagenda ku poliisi mu ngeri y'okumuwa amagezi waliwo bamugamba nti oyinza oteekamu kasente akasente twagala tumanye kaba kaketagisaawa era afuniramu ayinza okuwaliyo abataddemu sente era ne bitavaayo oyinza kulungamu eta ku nsonga eyo wakati for my cases poliisi we nagendayo bampawula ne baŋŋamba oyinza oteekamu akasente ate akawera ze bakubbye oluusi obeera discourage n'ogamba yenfaaki naye ng'ate bakyagenda mu maaso bano okubba abantu. Sijja kutuula wano bategeeze nti buli alina omusango ng'ogwo gujja weebwa priority era poliisi eguteekemu ssente amangu ddala etandika okunoonya abantu abo eyinza obutaguteekamu bwangu kuba ebiseera ebisinga tu respondinga nnyo ku emergencies emisango egyetaaga obudde okunoonyereza ng'ogeraageranya ne bajeti zaffe ezitali z'amaanyi waliwo ettemu ly'onoonyerezaako waliwo obubbi bw'onoonyerezaako obw'emmundu waliwo obubbi obwa ssente nnyingi bw'onoonyerezaako oba oli awo n'ennamba y'abasirikale baffe okukiweera ddala obudde kiyinza eyinza obutakiweera ddala budde naddala poliisi zino eza wansi so bwe nviirayo ddala ne mba encouraginga nti gulawo omusango ku poliisi yonna naye otegee bw'oba olaba ng'okunoonyereza kutambula kasoobo nnyo naddala ku poliisi gy'osookeddeko wandiikira poliisi ya Kampala n'emiriraano ng'oba oli awo ne ku CID headquarter tusobole okuba nti no tuyita fayiro ezo oba oli awo ffe tuli better facilitated okutandika okulondoola abo abantu okuteekamu call data oba olina okusooka n'omanya social media account eno eri registered ku namba ki kati awo oba olina okusooka n'owandiikira either social media account oba through systems ezo social media company n'ogiwandiikira nekutegeeza ennamba eziri mu ezagulawo account eyo then n'okwata ennamba ezo zebakuwa n'ozisindika mu network ennamba zino zaani kati mu network gy'osindika ennamba ezo ffenaffe poliisi tusasula ki sente tusasula sente naye era nga tonnawaayo kufuna access kuba ne companies ez'amasimu telecom companies tezimalaga kuwa information eno olina okusooka n'ofuna court order kubanga ensonga eno nti abantu bano essimu zebateeka ku mitimbagano kitukoze byo ebifaananyi tetusobola bifuna naye nga gyebiri ababeera ku Facebook omukutu ogwo guyitibwa precious shoots n'ennamba y'essimu kweri ne kati bw'ogikubako ekyaliko kakati kyetugala twebuuza bakolagana n'ab'ebyokwerinda ne basigala nga bataayaaya oba ekyo kyembadde ngenda bigezaako kunnyonnyola oba oli awo poliisi za wansi ziyinza obutafuna bwangu tezirina facilitation zikola process eyo yonna okutuuka ku ani ali emabega wa account eno ani ali emabega w'ennamba kuba waabwe gutegeeza bw'oba oyagala kumanya ani nannyini nnamba owandiikira telecom company bwekuwa information eyo ate nayo gikuwa olina okuba nga olina court order court order eyo ogisasulira telecom company okuwa information eyo waliwo akasente era kowaayo that is all money kati omupoliisi owa wansi owa police post aba talina facilitation eyo so kyeva nkuvayo nenkutegeeza bubbi gye buli naye buli better organized okubunoonyerezaako ng'ozze ku poliisi ennene ozenga ku Kampala n'emiriraano headquarter oba ku CID headquarter n'enaggulu netusobola okuba nti no tugicollectinga ne tuzinoonyerezaako. Toyanze gafandiluko esigire obudde bw'otuwadde twebaza abalabi baffe ku Spark TV ku America Irene bet producer ne ba technical mwebale nnyo tutambudde bulungi nekya tujja kuddamu ssaawa 12 paka ssaawa 3 naye akutegeeza fande nti tusugere nga tuli vigilant ababbira ku mitimbagano beera nga ofaayo okumanya abahakinga WhatsApp groups zaffe mumujje mu group kubanga abajja baleetera ekizibu
n'ebirala ebiringa ebyo tujja kuddamu ate tumweyambise okumubuuza ebikwatagana ku buzzi bw'ebisango nga obudde bwe bugenda bweyongera. Nze Kefas Mayumba tunaddamu olunaku lw'enkya.